oyinza okula kooti waguze kiteeteeyi mubanga abatategeera bano abantu bakwasiza bajjeemu enseko nyingi nnyo n'essente nyingi nnyo totandika bintu birala nnyo genderawo mu basasi ababukedde bakulina walinze kankulabire wano. Okay, tubaniriza bakasitoma baffe mwe bali kujjamu bali kwagala kifo kyaffe amanyaze alani batuvumbisa kikolokomba munamawulire katugende mu maaso neggulire n'embwa yeesigama ennyama katandike n'entiisa ebuutikidde abantu beekabalagala nga abaana babiri babadde bakulosinga emmotoka ne bakuba ne bafira akatubirabe lize buligira abantu bekansagaza abadde ziwerasanga kumi na bbiri ez'omanya abantu bano babadde babiri babadde nga bakulosinga emmotoka ne bakuba ne bafirawo tulagire kulaba enganda nab'emikwano babaddewo ne bategeezako embeera weyabadde nabadde wali eryo wamama kajimu taata naŋŋamba nga mpulira abantu abaleekaana soka ogenda okola eki olabe nagenza otuuka ng'abaana betumanyi ebatomedde bafiiriddewo emirabo y'abaana banejagiro negiroliba mutwala eggulo eryamulaga okwekebejjebwa nazuga lyona yawusakire kulire kulwa tivi ensi yonna kitalo nnyo ekyo ate okyengera mu maaso ne guli eddala okamala bukamazi omuliro gugudde ekizimbe era akaayi nga kigambibwa abantu 38 be bafiiriddemu omuliro guno gwatandisa ssaawa 8 ez'ekiro katubirabe lize buligira abantu beerakayiza abadde ziwerasanga 12 ez'okumanya abantu bane balabirawo nga bageredde maziga olw'omuliro guno ogwakudde ekizimbe ne bafiiramu tulagireko n'abatuuze bana babaddewo ne bategeeza ng'omuliro gwatandise twasose wulira nduulu z'amaanyi zinabadde wanene ng'asika paani neŋŋama maama nakimbugwe naye nga tuwulira abantu abaleekaana katugende tukole kye tulabe twagenze otuuka ng'omuliro gw'amaanyi gukudde ekizimbe ng'amazima abantu 38 bafiiriddemu poliisi yagenze otuuka nga bugerere era nga batobola bafiiriddemu batwaliddwa mu ddwaliro yasibidiulira yakusakire kulire kula tivi ensi yonna kitalo nnyo ekyo kyabaddeeyo ate yali omubaka wa Kyadondo Robert Kyagulanyi Bobi wani sentamu akwatidde n'okubendera Kyagulanyi alabiddwako nga bitaddemu engatto nadde ekolomojo fulira abantu bano abaffe enjala ekyokulya katubirabe yali omubaka wa Kyadondo Robert Kyagulanyi Bobi wani sentamu akwatidde n'okubendera zabadde ziwerasanga bbiri ez'okumajala bitikamu engatto nadde ekolomojo kulaba ng'afulira abantu bano abaffe enjala ekyokulya tulagereko ne Kyagulanyi n'ategeeza ng'ebeerero ekyamuwaliriza so kyembasaba bakadde baffe baganda baffe banyinaffe ekyendesewa nekolomojo nga nze Kyagulanyi nabadde wange magere era abakadde baffe nga balajana olw'embeera etategerekeka nesala okwatamu nsawo nga nze Kyagulanyi olwakatono kenina. But I don't even actually giving it is about if it comes for money. The reason I got it having for life, and then this get the trouble. Oh, the other video about the video, about the video, about the bunga, woman is sent, about the video, Ramadizan of Sajama, Nidoga, Lokaga, which is a message, Nina Gilako. Guanga, you know, Twagaro Kuraba, Gatuvayo, Urabaganda Bafi. Rabinovian, Kitwagara. Tusirike busirisi olw'ekino ekintu twagala okulaba nga tuvaayo mwene embeera olw'abaganda baffe abanoonya obubudamu abantu babadde bayitirivu kabale bukamazi ekyalizaalo poliisi ne bakubamu omuko okubalagala okumanyiddwa nga tyagase faayo kajimuduka tiyagasi abadde bayitirivu kabale bukamazi era nga bano 38 ebakwatibwa tulagirekola mukulu agenda polisi kabala n'ebirwano Fredi Enaga nategeeza bw'ati kati bano babadde bagezaako okwagala okuma mu bantu omuliro naye twakuttewo abantu 38 ng'era bali ku CPS so n'olwekyo twagala okubategeeza oba olina obutali bwenkanya osazeewo okwekalakaasa oyitira mu mitendera poliisi tukuwa obukuumi wamu n'ebirala Gerard Lwima yakusakire kulire kula TV ensi yonna ate wetusembera negulire lino eddala okukambala bukamazi owekitiibwa Ssaabasajja Kabaka Loloti mwena Mutebi II asiimye nayogerako eri Obuganda tulagereko n'owekitiibwa Ssaabasajja Kabaka Loloti mwena Mutebi II katubirabe owekitiibwa Ssaabasajja Kabaka Loloti mwena Mutebi II alabirako nga asiimye nayogerako eri Obuganda
ng'akubiriza abavubuka okulwala ebitunda ebibanja ebyabakadde baabwe ogende bweru okuba ekyeyo twagireko n'owekitiibwa Ssaabasajja Kabaka Mwenda nayogera bw'ati nsiimye nnyo olw'abavubuka baffe mwenna wano mu Buganda okulaba nga mwewala okutunda ebibanja by'abakadde bammwe era nga tubakubiriza twagala nga ne wano mu Uganda tulina emirimu so ababatwala ebweru w'amawanga njagala okubategeeza nti nno baba babatundayo twagala okulaba nga muweesa Buganda ekitiibwa okwewala okutunda ebibanja by'abakadde bammwe ogenda wabweru okuba ekyeyo owekitiibwa Ssaabasajja Kabaka amaze okwogera nowekitiibwa Charles Mayiga Katikkiro wa Buganda naye nayogerako bino byonna twagala okubategeeza owekitiibwa Ssaabasajja Kabaka Lord Mwena Mutebi w'okubiri bw'abanga asiimye nayogerako eri Obuganda era liba ssanyu gyereeri olabaliza n'engoma eŋŋanda nezigenda maaso ezabadde empitirivu engoma zireke naawe naki sebo oyogera otya ku Bobi Wine pulezidenti owa yero abati aba yero banyize yofiira akufuga kikofiira ate nga tuvuddeyo etengera maaso ne gulyetala kukabale bukabazi onywaki jangu eno kwe ono munnamawulire mulwadde pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tabulwa alabiddwako ngayogerako eri eggwanga nga wakubiriza abantu abalya ssente ez'abaliko obulemu okulaba nga bazizza bulambiro Museveni bino byogeredde Kayunga era katubirabe pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni endabula zibaliziweresanga mugaiza labiteeka magalo lagendeka Bukedde lagendede bunyonyi yakazibwako namukanga mama idobone inoni mama jangola benyonyi olamanizana pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nasima nayogerako eri eggwanga bilola byonna obula Uganda nebonna Kampala twagala okulaba abantu bonna okwekubiriza okubeera abakozi nnyo. Now someone actually said the foundation is about placing for Uganda. No, abantu bonna abala sente ezabalikoberemu okulaba nga muzikomyawo pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yabalegezeza ng'abalabalawa bagenda okukwatibwa okulaba nga batwalibwa era twakakwatayo abantu 2,000 abala sente ezabazukulu bange era balikoberemu ebyabaddeyo ate wetusemba n'amawulire g'ebweru eyali pulezidenti wa America Donald Trump yalabiddwako ng'ayogerako eri eggwanga ng'agenda okuba North Korea wamu ne China twagenda okudugira yali pulezidenti wa America Donald Trump katulirabe eyali pulezidenti wa America Donald Trump yalabiddwako ng'ayogerako eri eggwanga agenda okuba North Korea wamu ne China twagendeko ne yali pulezidenti wa America Donald Trump n'ategeeza bw'ati Now the trouble, the reason the American superstar, and the reason come for dangers, I call the trouble, the people, and the reason come for dangers, come at the people. Whatever is a get a back of Yamaziga, what are the Kuzikiza, the Chinese are the president of China, but you look at Benji, they like to go to China. Incha, Mutuya, Ndoye, Ndotuja, down to the yeah.